Okyalaba Kanoni Media Uganda ensibuko y'amawulire tugoberere YouTube subscribe Kanoni Media Uganda Facebook Kanoni Media Uganda TikTok Kanoni Media Uganda tujja kuwa amawulire agesigika agasonsoddwa okuva mu nsonda ez'eggwanga ez'enjawulo tukutuusako pulogulaamu ennyuvu eziyigiriza omuli pulogulaamu tulime ne munnagomba tujja kuba tunula ebikwatagana kulima okulunda butonde bwansi n'ebirala bingi bwanyumirwa olulimi oluganda tukuleetedde pulogulaamu oluganda makula mwogenda okumanyira ebikwatagana ku lulimi oluganda ne yosefu sebagala kaso kampanga tujja kukyalizaamu abagenyi ab'enjawulo abakuguka mu lulimi oluganda tujja kusomera obutabo obw'olulimi oluganda obunyuvu ebyemizannyo wano munda mu ggwanga uganda ne bweru walyo tosubwa betimiro muzzukulu wa gabunga ng'akusunsulira eggulire ly'ebyemizannyo pulogulaamu manya nnyaffe buganda ne muzzukulu wa mutasingwa mulindwa buruhan mwogenda okumanyira ebikwatagana ku byafaayo eby'ensi buganda n'amawanga ag'enjawulo ebiwooma tukyabireeta n'olwekyo lindirira ku Kanoni Media Uganda ensibuko y'amawulire. Abali malwaliro ne babawa akakadde okusobola okubeera nga bayambibwako ku nteekateeka ez'okujjanjabibwa era beeyama okubeera nga gavumenti ejja kuliyirira abo abaakosebwa ebintu byabwe jjukira nti waliwo amaduuka agaalugenderamu n'olwekyo embeera eyo si yeesoose mujjukireko e Namuŋŋoona n'ebitundu ebirala ebizze bibaawo amafuta gano n'olwekyo bannayuganda wadde tuli mu mbeera gye bayita ey'amankatabbu bwavu mbeera naye omuganda agamba obulamu bwe bugagga ate obulamu tebugulwa n'olwekyo ebimotoka bigwa nnyo eby'amafuta naye bw'olaba emmotoka y'amafuta ng'egudde teweetambaala kugendayo taasa obulamu osobole okubeera ng'ate embeera etambulira ddala bulungi tusaasirako mwenna abaafiirwa abantu bammwe mu njega eyo ebibamba ebizze biggwawo mu mbeera ey'ekibwatukira era tubadde tukyali awo omuliro ne gukwata ebitundu ebyekamwokya era omwana yalugendeddemu wa myaka 15 nammwe abazadde tubasaasiddeko n'abantu abafiiridde ebintu byammwe tubasaasiddeko ate tubadde tukyali ku ogwo emmwanyi n'efuuka emmwanyi awe tugenda otutandikira tuyingidde butereevu pulogulaamu omulimi n'omulunzi ku nsonga y'emmwanyi we tutandikidde ampuliriza omulungi gavumenti yateekawo enteekateeka ey'okugatta ebitongole byayo nga bagamba nti ebimu bifaanagana ne minisitule oba ebitongole ebimu bifaanagana era kalumanywera yatuuse ku kitongole ekivunaanyizibwa ku kulondoola omutindo gw'emmwanyi mu ggwanga sabbiiti eno amawulire gaasaasaanye nga bakaba paaliyamenti mwana wattu bakubaganya ebirowoozo ku nsonga eno jjukira nti akakiiko aka Buganda Caucus kaatuula kasalawo nti ekitongole kino tekisaanidde kubeera nga kivaawo kubanga kiyamba nnyo ku mutindo gw'emmwanyi jjukira ggwe ampuliriza ali eyo ekirime kino eky'emmwanyi kyettanirwa nnyo okulimibwa wano mu Buganda we kisinga okubeera nga kyettanirwa era ng'abantu abawangalira mu bitundu bino okwo kwe beesigamye kubanga jjukira obwavu bufumbekedde nnyo wano mu Buganda abantu tebalina mirimu naye emmwanyi kyekyo kye bagamba nti weewano kati paaliyamenti yaleese ebbago eriggyawo etteeka erireeta oba eriyimirizaawo ekitongole kino ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'emmwanyi okusobola okubeera nga bakiggyawo era baagenze okumaliriza ng'ababaka abasinga obungi bawagidde ekitongole kino oba kibeere nga kiggibwawo ababaka 77 bagamba nti nedda kisigalewo olwekyo wakyaliwo empawa jjukira nti ebiteeso ebimu ebireetebwa bibadde bikubwako akalulu directi nga buli mubaka avaayo ne yeeyogerera kino kiraka kyagaanye baleese buleesi manya nti ono bwe bityo n'olwekyo abantu ab'enjawulo bavuddeyo okwogera ku nsonga eno ey'emmwanyi era nga bagamba nti ekitongole kisigalewo nga bagamba tekirina buzibu ne bwe kivaawo kati buli muntu aleeta endowooza ye kati obuzibu bwavuddewa byayingiddemu amawanga
Speaker wa Parliament omukyala Nalongo Anita yavuddeyo oba nti ekiwandiiko kyalabiddwako ba amaloboozi gawulikiddwako ng'agamba make sure those Baganda don't get numbers. Awo we waavudde obuzibu ne muyingiramu ebyamawanga. Olunaku olwajjo Parliament yafulumizza ekiwandiiko ekiraga nti nno oba ne basambajja ebyogerwa nti Speaker wa Parliament Nalongo yafulumya eddoboozi eryo ng'agamba nti make sure those Baganda don't get numbers. Parliament egambye oba nti abakulira Parliament bagambye nti bino birabika bijingirire. Jjukira nti ebyuma bikalimagezi ennaku zino basobola okwogeza kati bwe batyo bagamba nti bandibanga bagasse eddoboozi lya sipiika ne lifulumya omuliro ogwo. N'olwekyo ababaka b'akabondo ka Buganda bagamba sipiika wa Parliament yeetonde, era waliwo n'abalabiddwako abantu ab'enjawulo nga beekalakaasa nga balaga obutali bumativu ku kigambo kyeyogedde. Awo nno we tugenda okubeera nga tutambulira ku nteekateeka ey'ekirime eky'emmwanyi. Omulimi n'omulunzi genda maaso n'okubeera ng'olima emmwanyi. Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yavudde n'ategeeza Abaganda nti temupowa, temuggwaamu ssuubi ku nteekateeka zonna ezigenda maaso ez'emmwanyi, mmwe mukanye kubeera nga mulima mmwanyi. Emmwanyi mugirime kubanga ijja otubbulula mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Buli muntu yawadde endowooza ye ku nsonga eyo. Bw'oba gy'oli ku ssimu nandyagadde okuwulirako ku ndowooza yo ggwe eri etya ku nsonga y'emmwanyi egenda maaso. Jjukira emabega awo gavumenti yateekawo embeera oba yateekawo etteeka ery'okuwandiisa abalimi, era enteekateeka eyo egenda maaso kuwandiisa abalimi bonna mu ggwanga. Ekitongole kino kyagala okuddizibwa mu minisitule ey'ebyobulimi n'obulunzi. Kati abamu bagamba nti eyo wafumbekeddeyo ebizibu byayo. Bw'otunuulira ebintu ebiriyo gamba nga ebyobuvubi bakaaba, n'ebitongole oba ne busekita obutono obuli eyo bakaaba. Ku 0705 8 22 22 0705 8 22 22. Bw'oba gy'oli olina kyeyagala okuteesa ku nsonga eyo y'emmwanyi, omwaganyanga okuwadde ku 0705 8 22 22 oba okuyita ku WhatsApp ya 0705 699 709. Ensonga eyo egenda maaso mu ggwanga ey'emmwanyi. Bajjawo ekitongole eky'omutindo gw'emmwanyi oba kisigalewo. Gwe munnayuganda ali eyo ampuliriza, abaka baffe be twatuma mu Parliament byebyo bye mwabatuma. Emmwanyi efuuse emmwanyi. N'olwekyo awo obeera oyita, nkugambye osobola okubeera ng'oyita ku 0705 699 709 ku WhatsApp, ate essimu ya studio eri 0705 8 22 22. Kanda bono kyagamba ali kusimu gamba nti hello. Kale ddamu oyitaawo ku 0705 8 22 22. Ensonga egenda maaso mu ggwanga ey'emmwanyi ogyogerako ki gwe munnayuganda ali eyo. Osobola okusindika ne ku SMS eya 0705 699 709. Tusobola okubeera nga tutambulira ddala bulungi. Mu ssaawa yaffe ey'okubiri tujja kubeera nga tutambulira ku nsonga ya butonde bw'ensi bwe tuliko, era tukyatambulira ku mulamu ogamba nti enkyukakyuka mu mbeera y'obudde. Olunaku olwo tugenda kutunuulira enkyukakyuka mu mbeera y'obudde gwe ekosa etya omuntu mu kitundu mw'owangaalira awo. Era nawe osobola okubeera ng'osindika obubaka bwo ng'oyita ku 0705 699 709 ku nsonga ezo
zonna osobola okubeera ng'oteekako n'osindika ansa yo ku bibuuzo ebyenkubuuzizza. Wabula nti ebyemmwanyi bikoma mu ssaawa esooka. Ebyobutonde bw'ensi osobola okubeera ng'osindika okutuukira ddala nga tumaliriza essaawa yaffe eno esooka mu pulogulaamu omulimi n'omulunzi. Olwekyo bwe tutunuulira bannayuganda abasinga obungi wano mu Central balimi ba kirime eky'emmwanyi, nti mugaso ki ogubadde ogw'ekitongole kino singa kiggibwawo kwe kulondoola omutindo gw'emmwanyi guyimiridde gutya wano mu nnyaffe Uganda, okusobola okubeera nga bakuuma akatale oba bakuuma omutindo, emmwanyi zino zigende ku katale ak'ensi yonna nga mwana wattu zeezo eziyagaza. Mu nsi yonna emmwanyi ya Uganda yesinga okubeera ennungi oba yesinga okubeera ng'eyaayaanirwa mu nsi zonna ezirima emmwanyi. Ndowooza mu Africa ndowooza Uganda ekwata kifo kyakubiri mba seerabidde, eggwanga erya Ethiopia lirabika litusingakokko. N'olwekyo nti emmwanyi kirime kya ttunzi wano mu nnyaffe Uganda, n'olwekyo kisaanidde okubeera nga kikwatibwa n'obwegendereza okusobola okubeera nga buli munnansi akifunamu mu mbeera efaanaganako bw'etyo. N'olwekyo bwe tweyongerayo mpola mpola, abalimi mu ggwanga tuli mu kaseera ka kubeera nga tusiga, tuli mu kaseera okubeera nga tulabirira ebirime byaffe, ate sobola kugamba nti ate waliwo n'abakungula. Waliyo n'abakungula mu kaseera kano. Abaasimba ebijanjaalo omwezi ogw'omunaana mujjukira enkuba yabeeranga kiguumaaza mu budde obwo, ate mwana wattu abamu baagifunamu. Bwemwabuliza ennyo tusige tetusiga, tubagamba nti mugira mulindako. Kati yeyo embeera y'obudde nga bwetukosa, y'embeera y'obudde. N'olwekyo nti kaakati ggwe buli omu okusinziira ku mutendera kw'oli osaanidde okukola ekyo ekijja mu mutendera mw'oli. Jjukira nti omwezi guno twaguwaayo kutunuulira butonde bwansi, naye tetujja beerabira abalina kye mukola, abalimi kw'ossa n'abalunzi, okubajjukiza nti awo w'oli osaanidde okukola ekintu ekituufu ekisaanidde okukolebwawo. Lwaki? Nti osobola okutunuulira munno eyasimba mu gw'omusanvu nga guggwako gwa munaana, kuba ogw'omusanvu twafuna enkuba, naawe n'oyagala wenkane n'oyo otandike okukungula, ate nga gwe waakasimba nedda. Tulina otutambulira kyewasimba kigenda tutwala bbanga ki okusobola okubeera nga kikula? Kigenda tutwala bbanga ki okusobola okubeera nga kikula? Kati ebbanga eryo lyolina okutambulirako. Bw'oba oli mu kaseera nga gw'okyasiga, abafu osiga ki? Obuzaayo enkuba yenkana etya? N'olwekyo nti tusige ebyo ebikula amangu. Musimbe enva endiirwa. Bw'olaba ng'ebijanjaalo tebikyasobola kukula, simba enva endiirwa ozitegeke bulungi, ojja zifunamu ssente. Obudde buno oba tokyasobola kusimba kasooli n'akula, ng'olaba enkuba eri awo ntono mu kitundu gy'oli, kubanga sizoni eno mu butuufu tubadde tetugirabangako abasinga. Emyezi gino ebiri, ogw'omwenda n'ogw'ekkumi, gyabanga myezi nga naffe tusobola okwewaana nti eno tuli mu winta, naye abaffe ani ali mu winta eyo gy'oli wano mu nnyaffe Uganda? N'olwekyo nti by'ebimu ku bye tujja otunuulira mu ssaawa ey'okubiri ku nkyukakyuka mu mbeera y'obudde, naye nti omulimi okusinziira ku ekyo ky'olimye olina okubeera ng'osala amagezi okulaba ng'okifunamu otya. Enkuba bw'etonnya n'ofunayo ekire, kikozese otereke amazzi okusobola okuzza ebirime byammwe. Ti bw'oba olina ttanka nga nnene n'oterekamu amazzi go, osobola okwewa n'ogamba nti buli ku makya ngenda kubeera nga nfukirira, buli kawungeezi mbeere nga nfukirira. Bw'etonnyayo ekire ne kikutwazaako wiiki, amazzi gali ne geeyongerako n'osigazaamu mu ttanka bw'otyo, kubanga
season yeetabuseemu, tetujja kulimba, yeetabuseemu. Enkuba etonnya, omusana ne gwako ennaku 3, kuba n'etonnya olunaku lumu oba n'emala nnaku 5 nga tetonnye mu bitundu ebimu ne wiiki. N'olwekyo ekyo tulina ffe kennyini okwetereeza enkozesa y'obutonde, engeri gye tubukozesaamu, olwo nno tusobole okubeera nga tuwaddaawaddako ensi okubeera ng'eddamu etereera. N'olwekyo buli omu kola ekisoboka ku ekyo ky'olina oba ky'olinako obuyinza okusobola okubeera ng'otaakiriza embeera ey'obutonde ekyukakyuka mu mbeera bw'etyo. Ampuliriza, oli ku mukutu gwa 101 katonyeze 7 Mama FM, ddoboozi ly'ogwanidde okubanga owuliriza. Tuli mu pulogulaamu Omulimi n'Omulunzi. Tugoberere ku mukutu ogwa Facebook, likinga page yaffe eya Mama FM, ojja kubeera nga omanya pulogulaamu zaffe nga bwe zitambula. Ate ku mukutu ogwa Facebook era ojja likinga page yange eya Mulindwa Burhan, group yaffe y'Omulimi n'Omulunzi ku Facebook, nayo kweri tujja kubeera nga tutambula. Ojja kubeera ng'omanya pulogulaamu zonna ez'ebyobulimi n'obulunzi wano ku Mama FM. Then bw'oba oliyo nga 101 katonyeze 7 ekusumbuwamu, osobola okgenda mu internet n'ojjuzaamu nti www.radiocomunetu.org/Mama FM. Ojja kubeera ng'otufuna live and clear. Kkiriza tubeere nga tuwumulamu. Tugenda kubeera nga tukomawo mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekissawo yaffe esooka. Okyali mu pulogulaamu Omulimi n'Omulunzi ne muzzukulu wa Mutasengo Omuzirambwa, Mulindwa Burhan Munnagomba. Nkola mu katono bwe nti tovaawo, tukomawo.